butereevu weebale kulaba Grosh TV genda wansi awo subscribing o liking o sharing ate era o commenting tusobole okuba nga tutambula ffenna. N'olwaleero Namwandu oba muyite mukyala wa Pastor Iga Augustine Abizaayo gwe yaleka olwaleero naye alabiseeko wali mukolo gubadde Kawala wali nga bagezaako okujjukira omwoyo gw'omugenzi Pastor Iga Augustine Abizaayo ng'okusaba kuno kubadde wali Kawala ku Revival Christian Church. Wabadde omukolo guno era ng'omukolo guno gukulembeddwamu mutabani wa Pastor Iga Augustine Abizaayo amanyikiddwa nga Pastor Jengo Andrew Abizaayo. N'olwekyo Namwandu aweereddwa omukisa okubaako n'obugambo obutintini bwayogeddeko eri abantu abeetabye mu mukolo guno era ng'okusingira ddala ono agenze mu maaso ne yeebaza akakiiko k'ekkanisa, yeebazizza abaweereza, yeebazizza abaali abakozi ba ABS TV, yeebazizza n'abasabi buli muntu yenna azaba beerawo mu mbeera okuva we baafiirwako Pastor Iga Augustine Abizaayo okutuuka olunaku olwaleero. So agenze mu maaso n'ayogerako obugambo obutinitini eri abantu abadde beetabye ku mukolo guno era bw'ati bw'ayogedde.